awo bamulese Mulago ng'ali bubi nnyo yagendedde ku ssajja lye Fisher yamukuba obwongo ne buyiikamu omusaayi kati bwe bayiikamu omusaayi kibadde tulina omuleeta eno bamulongoose ki obwongo so bamulongoose ennaku ng'ebbiri mabega bwe bamulongoosa n'agenda ku mashini ze zalina omusapootinga naye ndowooza byalemeredde nga tugezezzaako byalemeredde yafudde jjo nga yafudde ku kya saa 11 ekiro kikeesezza leero wane Mulago obujjanjabi babadde babagambye mugezeeko wabweru wa Uganda mu kusooka era tubadde tulowooza nti nno anadde engulu kubanga operation bagikoze abasawo ne batugamba ebadde successful era twazeemu n'amaanyi netulaba nga agenda abanga adde engulu abanga apiikinga naye ate bubadde bukya saa 11 abasawo ne batuyita mu meeting ng'abafamily batugamba okubaleba mu operating asobola okwogerako naye badde mulaba bulabi nga talina maanyi tayogera talaba si wabadde agenda apiikinga mpola kati enteekateeka z'okuziika ziri zitya mutwala Kasanda ewaffe Kasanda so aziikibwa ku Mande Kasanda ebayita Kasanda buswa buteeka kiri saidi zaawo ekyo mpozi noyita Mityana nogenda Emyanzi Kasanda then weyongerako munda awo katono enteekateeka mwategedde baziika enteekateeka z'okuziika wazitegedde batezinaba kufuluma tumuziika ku Mande Kasanda buteeka ekifudde kino kimutawanyiza kumala bbanga abadde ne pressure ebbanga ddene naye nga tezimukuba nnyo ng'agira n'agiramu n'aterera adda ku ddagala mpolampola bw'atyo okitegeera so kati wiiki eyo ewedde lwe kyamukuba n'agwa ku ttaka katugenda omutuusa mu ddwaliro ng'era ffe tumanyi jasi kikoma ku pressure ndowooza na sukaali zibadde zitera omukubangamu nga zimukubamu nga bwomanyi naawe kakati twagenza okumuleeta nga tulaba ali bubi nnyo yagiddeko oxygen okitegeera kakati ndibagezaako okwetegereza ki ekiyinza okuba nga kireese embeera eyo kuba kuleekya temukubangako n'aziba maaso yali temukubangako n'aziba mu okitegeera kati nga balina okugenda okunoonyereza abasawo bagenza okizuula nga bwe yamukuba yakosa obwongo bwayiikamu omusaayi ate balaga omusaayi mungi so ne tugezaako nnyo tulabe nekyalemerera so ogenza okukeera ku makya ne bakubira mbaddeyo mbadde around kakati abasawo ne batuyita ne batutuuza ne batunnyonnyola ensonga zonna ne bagamba muzeeyi tasobodde kimeeki omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa so abanasa emikwano abali mu industry abayimbi bakyaliwo n'abasigadde enteekateeka z'okuziika waliwo bayinza okusimbulira aba waliwo bayinza okuba kuliko enamba gye bayinza okubalagirira abandyagadde okwagala okukubeera mu kaseera kano engeri gye kiri nti kati saawa zino tutegeeka kugenda mu kyalo tuteeketeeke ne basobola okunfuna nze direct enteekateeka ne zeeyongera mu maaso nebanyonyola bwe zinaabeera naye ng'ekikyaliwo nti tugenda kuziika ku Mande Kasanda wetera Myanzi ova ku luguudo lw'Emubendo wetera Myanzi neyingira munda Kasanda tosobola obasomera ku namba opa abamu bayinza okuba tebagirina oba eyammaneja oba ey'omuntu yenna 0702 yeyange 0702 82 98 95 0702 82 9895 yakuba mbategeezaako enteekateeka bwe zinaabeera omukadde abadde ayitibwa ani amanyi Namusoke Teddy bamwita Namusoke Teddy ye muzeeyo omusajja yewaala muzeeyo omusajja yafa dda nga tuli bato
kati ono mukadde abadde atubeereramu yatukuza. Kale katukuleke Mukama akugumye. Mukama akugumye akusaasire. Kale neyanza nnyo neyanza egebuna. Obujjanjabi babadde babagambye mugezeeko wabweru wa Uganda mu kusooka. Era tubadde tulowooza nti nno naladde engulu kubanga operation bagikoze abasawo ne batugamba ebadde successful. Era twazeemu n'amaanyi ne tulaba nga agenda abanga adda engulu abanga apiikinga. Naye ate bubadde bukya saa 11 abasawo ne batuyita mu meeting ng'aba family ne batugamba okubaleba mu operating asobola okwogerako naye. Badde mulaba bulabiga talina maanyi tayogera talaba si wabadde agenda apiikinga mpola. Kati enteekateeka z'okuziika ziri zitya? Mutwala Kasanda ewaffe Kasanda so aziikibwa ku Mande e Kasanda ebayita Kasanda Buswa Buteeka. Kiri saidi zaawo ekyo mpozi bayita Mityana ogenda Emyanzi Kasanda then weyongerako munda awo katono. Enteekateeka mwazitegedde baziika enteekateeka z'okuziika wazitegedde batezinaba kufuluma? Tumuziika ku Mande e Kasanda Buteeka. Ekifudde kino kimutawanyiza kumala bbanga ki? Abadde ne pressure ebbanga ddene naye nga tezimukuba nnyo ng'agira n'agiramu n'aterera adda ku ddagala mpolampola bw'atyo okitegeera. So kati wiiki eyo ewedde lwe kyamukuba n'agwa ku ttaka katugenda omutuusa mu ddwaliro ng'era ffe tumanyi jasi kikoma ku pressure ndowooza na sukaali. Zibadde zitera omukubangamu n'aterera zimukubamu nga bw'omanyi naawe. Kakati twagenza okumuleeta nga tulaba ali bubi nnyo yagiddeko oxygen okitegeera. Kakati ntitwagezaako okwetegereza ki ekiyinza okuba nga kireese embeera eyo kuba pressure temukubangako n'aziba maaso yali temukubangako n'aziba mu okitegeera. Kati nga balina okugenda okunoonyereza abasawo bagenza okizuula nga bwe yamukuba yakosa obwongo bwayikamu omusaayi ng'ate balaga omusaayi mungi. So ne tugezaako nnyo tulabe nekyalemerera. So bugenza okukeera ku makya ne bakubira akasimba? Mbaddeyo mbadde around. Kakati abasawo ne batuyita ne batutuuza ne batunnyonnyola ensonga zonna ne bagamba muzeeyi tasobodde kino ekintu. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. So emikwano abali mu industry abayimbi bakyaliwo n'abasigadde enteekateeka z'okuziika waliwo bayinza okusimbulira aba waliwo bayinza okuba kuliko enamba gye bayinza okubalagirira abandyagadde okwagala okubeera mu kaseera kano. Engeri gye kiri nti kati saawa zino tutegeka kugenda mu kyalo tuteeketeeke ne basobola okunfuna nze direct enteekateeka ne zeeyongera mu maaso ne bannyonnyola bwe zinaabeera. Naye ng'ekikyaliwo nti tugenda kuziika ku Mande e Kasanda wetera Myanzi ova ku luguudo lw'Emubendo wetera Myanzi neyingira munda e Kasanda. Tosobola obasomera ku namba opa abamu bayinza okuba tebagirina oba eyammanejja oba ey'omuntu yenna. 0702 yeyange 0702 82 98 95 0702 82 9895 njakuba mbategeezaako enteekateeka bwe zinaabeera. Omukadde abadde ayitibwa ani amanyi? Namusoke Teddy. Bamuyita Namusoke Teddy. Ye muzeeyo omusajja yewaali? Muzeeyo omusajja yafa dda nga tuli bato. Kati ono mukadde abadde atubeereramu yatukuza. Kale katukuleke Mukama akugumye. Mukama akugumye akusaasire. Kale neyanza nnyo neyanza egebuna.